oli mukwano n'omuntu omukyamu okakasa 100 ku 100 temuyinza kubeera mwenna naye weebuuza nyinza mugamba nti ebyange naawe biwedde nga simumenye mutima ate nga nange simenyese mutima kansooke mpiseewo kano eno vidiyo si y'abafumbo Katonda akyawa okwawukana bw'obanga oli mufumbo kebera wansi videos endala nnyingi nnyo ku Jack Online Ministry osobole okukuuma obufumbo bwo naye gwe akyali mu courtship okyayina chance okyayina emikisa mingi okusinkana omuntu omulala totya kwawukana na muntu olw'ensonga tubadde naye okumala ebbanga ddene myaka 5 sooka obalemu emyaka 5 mu maaso onoosobola okugumiikiriza omuzoogwo Katonda tagenda kunenya bw'oyawukana n'omuntu omukyamu Katonda talina muntu gwe yakutondera yakuwa eddembe okusalawo bw'olaba ng'omuntu temukwatagana muyina enzikiriza za njawulo wakkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo kyokka ye tamwagalirako ddala takwagala nga bw'oli oba tayagala ebyo by'oyagala temwogerezeganya bulungi oyina ebyama by'omukweka ogezaako okumwewala akuvuma muyombi mwenzi si mwesigwa takyuka kyekiseera okite jjojja okukoma owangalira mukwano omukyamu jjojja okukoma okufuna obuzibu okuguvaamu ate osisinkana omuntu omutuufu ne bw'ojjawo omuntu omukyamu oteekawo gap oba oggulawo oluggi olw'okuyingiza omuntu omutuufu bw'obanga oyina ekibuuzo munda mu ggwe ng'ogamba nnyinza ntya okwawukana naye naye ne simumenya mutima y'eno vidiyo amannya Lukomwa Jonathan bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry sooka osubscribinge okoonene kadaako gwejja osookanga okukola vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma bayibuli naye nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye noonya ku whatsapp namba yange eyo mbeere nga nkuteeka mu whatsapp group yaffe mwe tuyigira bayibuli awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma bw'obanga oyagalayo naawe beera ng'okozesa whatsapp namba yaffe y'emu tubeere nga tunyumyamu leero ŋŋenda kuwa engeri ennyangu ennyo gy'oyinza okwawukana n'omuntu gw'olaba nti temuyina future temuyinza kubeera wamu katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisooka mukwano gwange kiwa obudde oba nnaku 2 nnaku 3 wiiki ng'olowooza ku ekyo kyokka tokola kusalawo ng'onyiize oba ng'okyamuse waliwo akusuubiza okutwala mu Amerika okuzimbira ennyumba oba ng'akunyonyoogedde oba ng'ofunye ssente nnyingi ng'olaba ono takyakusaana oba ng'akunyiizizza ng'akoze ekintu bulijjo kyatakola n'ogamba kati nkitadde nedda kiwa obudde oleme kukola kusalawo kukyamu oba okole ekintu ky'ogenda okwejjusa. Ekyokubiri mukwano gwange mu kaseera ako ak'okufumiitiriza ak'okulowooza funa ekitabo ne peeni wandiika ebirungi by'omusanzeemu erudda wandiikayo ebibi oba kyolaba kyotayinza kugumiikiriza n'obuzibu obuyinza okuva mu maaso eyo singa onoosigala naye bw'otawandiika ojja kubeera nga sengavudde mu ngazzeemu ajja kukoma waakwenenyeze jjukira oli mu kiwuubaalo omumiisinga oli mu kwejjusa ye ali mu kwenenya oba si kyo osanze akafaananyi ke ku Facebook nga tulabawo nsonga yonna lwaki wamukyawa omuddiremu omuze gwe gumu gujja kukomawo ate omukyawe neera addemu yeetonde mubiddemu oba si kyo ate ojja sisinkana omuntu omulala alina omuze gwe gumu ng'ogwono gwe wakyawa ojja kuddiŋŋana ensobi zezimu oyonoona obudde naye wandiika. Ekyokusatu musisinkane mu kiseera ekituufu togendayo ng'enkyalina omukolo gw'agenda okukuza oba graduation ye nga ya wiiki ejja oba mwezi gujja oba birthday party ye oba ng'alina omulwadde gwali mu kujjanjaba oba ng'alina embeera enzibu ennyo gy'ali mu kuyitamu gera ekiseera ekituufu nga musanyufu bulungi kubanga ogenda muleetera obulumi ayinza okwetta oba okwekola ekikyamu. Ekyokuna sengeka ebigambo by'ogenda okukozesa weeteeka embigere bye wandiwulidde otya ng'omuntu gw'oyagala gw'obadde opulaninga naye eby'omu maaso azze okugamba nti ebyange naawe biwedde. Kozesa ebigambo ebyekisa tegeera nti alina obulumi bw'ayitamu
tomujajinga oba tomusalira musango obadde totuukiriza kino obadde onkola bino si essaawa ey'okubyogerako akaseera ako obeera nga amukomerera emisumaali obeera nga amugamba nti talina kalungi n'aka teri muntu atuukiridde oba ali perfect ono mulemeddwa bulemu akukwatagana ojja kusisinkana omuntu we mukwatagana naye ajja sisinkana mu maaso eyo omuntu amulaba nti ali perfect kati omusalira nnyo musango ayinza okuyomba okucwacwana okuvuma okwewozaako okuvunaana naye sigala ng'oli mukkakkamu tomuddiza bigambo alina obulumi bw'ayitamu ekyokutaano ate nga kye kisinga obukulu kati kye kiseera okumukyawa mu magezi sooka omwebaza ebirungi byazze nga kukolera mujjukiza akaseera ak'essanyu ke mwali mubaddeko nako omugambe ebirungi by'ayina butuufu oli musajja mulungi oli mukyala mukozi olina amagezi butuufu osaanira okubeera omukyala mu maka naye obuzibu bwenfunye ngenza okwetegereza nga tulina ebigendererwa ebiruubirirwa oba bye twagala nga byanjawulo ku lw'obulungi bw'abaana baffe future yaffe kyandibadde kikoma wano kubanga oli musiraamu ndi mulokole kati abaana tunaabasomesa ddiini ki kuba nandyagadde mbasomesa obulokole bwange naye ojja tutuuka ng'oyagala obusiraamu bwo ng'okeera ku makya n'ogenda mu muzikiti nze ne ŋŋenda mu bulokole differences zino zijja twawula naye kyandibadde kirungi n'ofuna omuntu nga mufaanagana nange nenfuna omuntu nga tufaanagana kubanga ebiruubirirwa byange kati byakyuka kati mpulira njagala sooka kukola ate gw'oyagala bufumbo mubuulire ebirungi bingi byagenda okufuna singa mbeera mwawukanye naawe omubuulire ebirungi by'ogenda okufuna singa mbeera mwawukanye ekyomukaaga tomuwa ssuubi lyakumuddiramu oba lyakuddiŋŋana katulabe katukiweemu obudde katukisabire ojja kwereetera obuzibu mu maaso eyo ojja genda ofuna omwami oba omukyala nga mukwatagana bulungi oddemu oyende ku ono ensonga yo gigguse bulungi tomulekerayo ssuubi yadde n'aka bw'aba ng'ayina ebintu ewuwo mubuuze ebintu by'onoobikima ddi oba mbireete ddi ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo beera mugumu akaseera kajja yitawo ofune ekiwuubaalo omumiisinge otandike okwejjusa akomewo nga yeegayirira neebeera mugumu nywerera sigala ku nsonga yo gye wawandiika mu kitabo ne bw'ajja ng'akwegayirira ng'akaaba tomukwatibwa kisa sooka ofe ku ssanyu lyo nga tonnaba kufa ku ssanyu lya muntu mulala bw'onooyagala okusanyusa omulala gw'ojja kunakuwala jjukira ky'osayininga kya bulamu bwo bwonna togenda kuvaayo towuliriza bano abakuzzaamu amaanyi bamulamu ajja kukyuka ne maama wange bw'atyo bwe yali bwe buba ng'obulumi gwe yabuyitamu n'otwala akadde n'okirowoozaako oba oli awo nga wamugambako n'agaana okukyuka n'owandiika wansi n'ojja n'omugamba tosuubira nti agenda kukyuka tewali kyanjawulo nnyo kyagenda kukyusaamu bw'omaliriza vidiyo eno kebera wansi mu comment section kuteereddewo linki za vidiyo 2 nga linki esooka bw'ogikwatako ogenda kulaba vidiyo obubonero bw'oyinza okulabirako omuntu atagenda kukyuka era bw'abeera ng'omwagalwawo gw'oli naye mu courtship si mu bufumbo mu courtship temunnaba yingira mu bufumbo bw'omulaba n'obubonero buli ekintu kite kiveemu genda olabe vidiyo eyo linki ey'evidiyo ey'okubiri ng'omenyese omutima oba obadde waakakita okivuddemu n'obulumi bw'amaanyi genda olabe vidiyo ey'okubiri engeri gy'oyinza okuwonamu omutima ogumenyese saba onteekere wansi mu comment section magezi ki g'oyinza okuwa omuntu ng'akyalemedde mu mukwano omukyamu ng'akimanyi nti omukwano tegulina future naye nga kizibu nnyo kita kikyoyinza omugamba bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera noonya ku whatsapp namba yange eyo mbeere nga nkuteeka mu whatsapp group yaffe mwe tuyigira bayibuli ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma bw'obanga oyagalayo nebeera ng'onoonya ku whatsapp namba yange y'emu tubeere nga tunyumyamu nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange amanya gange nzerukomwa Jonathan kati nno teweerabira okusubscribinga okukoona kadaako okusharinga nkwagala nnyo Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu
tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.